Gavumenti twagala ebiyambi okubira nga Pabwegazi batwongeremu ssente naye ng'ate batuwa amagoba amatono nga tuzikomyawo kuba ssente bwe zituwanga nnyingi n'emirimu gyaffe giba gitwanguyira okuba nga gitambula n'ekirala kye basobola otuyamba tukola products zino naye batuyambeko n'ozitunda mu mawanga ago ag'ebweru kuba bintu bya butonde nabo babyetaaga biba bisobola okuba nga bitredinga mwezi ensi ez'ebweru bweba tufunirako abantu abo basobola okutuyamba ne basobola okuba nga batwala products zaffe naffe tuba twongezaako mu business zaffe okuba nga ziba international. Erinnya kitibwa Seremba Victoria nga mbeera Mpala. Obwegassi buno obwa tiketi butuyambye mbadde nga butuyambye okukola bino ebintu ng'ate butuwagira kuba products ze tukola ziri nakyo ziyamba obulamu bw'abantu era babadde supportive okuba nga bagula products zino nga zibakozesa mu maofiisi ne mu famire zaabwe nga bazikozesa kubanga zibadde zirabira obulamu bwabwe naye bw'obuwanga zino product etuyitibwa Bali Foods tukola ebintu nga bya butonde for natural taste ky'omuntu okozesa ekintu nga kiri nakyo obulamu bwo ne bubeera ng'ate buli terekyo okola ssente ate nga n'obulamu bulamu nga tolina ndwadde ng'oli mu bulamu bulungi kiko eno kyetukoze obulungi ne tuba twetaagayo ku ssente bwe tuba tugenda tebatusaba misingo minene tutwalayo kitono ate ne batuwa ssente ne tugattako mu bizinensi yaffe esobola otambuza bizinensi eyo ate tebakoma kuzituba naye batuwagira bammemba bo ng'abatike banka egula nnyo products zaffe okuba nti bazikozesa maofiisi gaabwe ne mumaka gaabwe so batukoze bulungi yensonga lwaki leero era ndi wano ndese products zino ne bammemba abalala basobole okuzettanira okuba nga bazikozesa. Fenga Bali Foods obwegassi kubanga nze nga ffe kino muyinza butasobola genda mu banka nga tulina misingo minene kumpa ssente ze neetaaga naye ate bwe mbeera mu bwegassi buno bunyambako bammemba bano bannyanguyiza obulamu okuba nti bampa ssente mu budde bwenzaagala ate nenzizaayo kitono nga magoba si mangi nensobola okuba nga neekulaakulanye. Financially tulinawo emigabo gyaffe obukadde 5 nga mu 6 zetuwola abantu ate ne saving akawumbi mu miliyoni 2 sente zetukozesa naye nga sente zetukozesa mu looni ziri mu kawumbi mu miliyoni 6 so kati njagala okutegeeza nti sente zetwewola weziri sente abantu tufunyeemu abantu baweeredde abaana ekisookera ddala omulamwa nga tutandika gwali nti abantu bafe ab'omu Katabi tubajje mu mbeera embi nosanga omuntu ng'agenda ku nnyanja okusena amazzi wali nosanga omuntu ng'akyateeka amafuta n'akatadoba mu nnyumba ye fe abali ku lw'entebe ne tugamba atugende tukole ekibiina tuyambe abantu baffe okuva mu bwavu abantu baffe tubadde tubawola ssente nga tebalina byapa bya mmotoka tebalina byapa bya ttaka tebalina kaadi za mmotoka naye nga ekibiina kyekikweyimirira ne bakuwa ssente ate nosasula so kati bwe twogerera twali tutajetinze emyaka 10 twagiyita mudda tuli mu 15 naye there is an improvement ti abantu tubawola ssente ne bagula tanka z'amazzi tebakyagasana ku nnyanja naddala nga abali wano ekituulo tubawola ssente ne tubawola ne bagula sola ne zilighting ennyumba zaabwe tebakyakozesa butadooba tubawola ssente ne basomesa abaana baffe basomye era kati abamu tubaleese mu ssaka ate bammemba so tufunyeemu ekyo nti maama nga bwe yatugamba nti atuwadde ddoobo okwevubira eno ennyanja yaffe bwe tuba twagala ssente ojja wano n'ovuba azilongazi nti okola bulungi otereka ogula emigabo bw'osaanidde ssente weziri wano zitulemerayo kyekyo kyetufunyeemu baexpandize bizinesi zaabwe abatalina bizinesi bazitandise tubawulayo ssente kutandika gavumenti yatukwatira tugyebaza nga tugeyita mu babaka baffe bano. Okusookera ddala njagala okutwala omukisa guno okwebaza ennyo Katonda olwatusitukire wamu Katabi Sacco. Sacco eno bwe nali nkyali mubaka wa Parliament nayamba disitulikiti yange yonna okulaba nga batandika SACCOs magombolola ag'enjawulo naye okuba nti eyatusitukire wamu ey'e Katabi yo esobodde okusigala ng'ekyayimiridde 15 years okuva emyaka 15 nze nga eyali omubaka mpulira okwenyumiriza
era nga neebaza nnyo Katonda nti egimu ku bikulu bye naleka mu district gikyatinta era nga abantu kyenasooka bayigiriza nga ntandika nti abantu baffe bino bye tujja nga abakulembeze ne tuwa abantu ssente si ze zisobola okubayamba okubajja mu bwavu. Ekikulu kya byonna kubayamba okukyusa mindset yaabwe, okubayamba okukyusa endowooza zaabwe. Omuntu n'amanya nti akuyambye n'akukwatirako n'akuyigiriza engeri gy'okwata eddobo asinga ono akuleetedde ssente abanga akuwadde ekyennyanja ng'ojja kukirya kiggweewo ate osigale ng'okyayagga. N'olwekyo neebaza nnyo nti abantu bange basobola okutwala meseji yange genda bayigiriza mu lubereberye ate ne bakitwala nga kikulu ate nabo ne babeera beesigwa era ne batambuza buli Sacco okuba nti weetuuse erimu ssente empitirivu ate ng'olaba nti kyatambula n'amaanyi. Omulanga gwe njagala okwongera okubeera bannayuganda nti bulijjo bajjajjaffe baatuyigirizanga nti agali awamu ge galuma ennyama ate n'ekyokubiri buli lwe mubeera awamu musobola okugatta amaanyi ne mubaako kye mukola. Tosobola kukola kintu n'okikulaakulanya bw'obanga olina obusobozi obwegasa osobola naye bw'obanga tolina busobozi bumala bwe mwegatta ne bannammwe ekisooka mugatta ebirowoozo mugatta obwongo ate ne mugatta n'amaanyi ag'ensimbi n'osobola okugaziya ekyo kyoyagala okukola oba kyolinawo ate kikuyamba n'okwongera okumanya n'okusharinga experience n'omanya banna abalala abakola ekintu kyekimu nekyoyagala okukola bo bakola batya nekikuyamba naawe okusobola okunyweza n'okutereeza ekyo kyoba okola ate n'ogenda mu maaso. Omulanga gwe njagala okubira gavumenti nti first of all neebaza nnyo gavumenti ya NRM ekulembera Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kubanga gavumenti egezezaako nnyo nga bwesobola okulaba nga eteekawo programs eziyamba abantu baffe basobodde okubaako bye bakola mu ssente ezo gavumenti zisobodde bateera kugamba ngeza PDM ne ssente endala zonna emyoga n'ebigenderako naye ekisinga mu byonna Saccos kati nazo zifunyemu obusoomozebwa olwa regulators abatunuulira Saccos zino. Tulina Ministry of Trade, tulina Ministry of Finance, tulina Bank of Uganda. Kakati Saccos tezandyagadde kubeera mu confusion oba mu kubuzaabuzibwa zeetaaga ne zimanya nti regulator waffe oba oyo gwe tulina okuteekako essira atutambuza yaani. Ndowooza kakati ffe nga abakulembeze kye tujja okuddayo twongera okusaba gavumenti ebeere ennambulukufu mu kino Saccos zireme okufuna okusoomozebwa oba okufuna ebibuuzo ebingi kubanga bo Sacco kibeetaaga abantu baffe bangi abatalina busobozi abayigidde Saccos zino ezibayambye ate okusinga bwe bandigenze mu banka kubanga banka era tejja kuwola muntu atalina kyapa oba atalina kolato ey'engeri yonna. N'olwekyo nze ndowooza nti Saccos zino gavumenti bw'eneezongeramu amaanyi oba oliawo neezongeramu n'akasente zikijja kuyamba nnyo abantu baffe ate okwongera okukula kubanga era neza PDM yeesibaziwa muntu kino naye ate watya senga tubongeramu amaanyi tubagaziyiriza emikisa nze ndoza nti kijja kutwala nnyo eggwanga lyaffe maaso naddala byenfuna. I want to take this opportunity first of all to congratulate to Sibukirewa Mukatabi Sacco. This is one of the Saccos that I started in Wakiso district when I was a member of parliament. I am very grateful to God that at least there is something I can show. Much as I'm no longer a member of parliament, but at least I'm very proud that there is something I'm very proud of that I can show that was my effort. This Sacco in the beginning, my major aim was to help our people change their mindset. Because in most cases, as leaders, we come with money, we excite people, you give them money, but that is like giving people fish. And yet, our people need to be guided. They need education. They need to be sensitized. They need to understand how best they can fish and fend for themselves, rather than just giving them fish or just giving them money which they will eat there and then, and at the end of the day, what next? I know the government of Uganda, led by President Yoweri Kaguta Museveni, has come up with quite a number of programs that are helping our people. Majorly programs like the PDM, Emyoga, and many other programs that have helped people at household level. But of course, I want to appeal to government that of course we need to put in a lot more effort in these circles because they have helped our people, especially the low income earners. Because when someone wants to expand their businesses, it
becomes very difficult to go to a bank if you don't have a collateral. And yet in a SACCO, you can be able to get some support even if you don't have a collateral. And at the end of the day, it has helped our people to grow. So I would like to appeal to government to help our people to give more support to the SACCOs, especially when it comes to even the regulators, because we know Bank of Uganda, Ministry of Trade, Ministry of Finance put an eye on these SACCOs. They are the regulators, but we don't want the SACCOs to get confused, because at the end of the day they are wondering, should we pay allegiance to? Is it the Bank of Uganda? Is it the Ministry of Finance? Is it Ministry of Trade? So I think it needs to be very clear. There is need for clarity so that people can know, SACCOs can know, where do we pay our allegiance or their allegiance. Now finally, I also want to appeal to the people, especially those who benefit from the SACCOs. Transparency, honesty is very important. Amongst the leaders of SACCOs, we've seen many SACCOs. I started 27 SACCOs in the district, but I must be sure that not all of them are still operational. Many of them closed. Why? Because the leaders ate the people's money. Some people who got the loans never returned the money, never paid back. And at the end of the day, the SACCOs were destroyed. So that's why I'm saying, and I want to appeal to the people, that once you are a member of a SACCO, please don't look at it as their SACCO. Take it as your SACCO, because once you know it is your SACCO, you have to cherish it, you have to love it, you have to make sure you support it. Supporting it by buying shares, saving, borrowing, and returning or paying back what you have taken. And that is what will help the SACCOs to grow.